Okay, IBRAH Mukasage manya gange mulungi atulaba era atugoberera era atuliriza nkugamba nti kwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno omuganzi era nga tusazeewo tukuwe updates olunaku olwaleero kuki ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala era ki ekiriwo wondabira wano ndi ku kimu ku bifo ebisinga okuba bize mu ggwanga Uganda kyekifo ekimanyiddwa nga ekibangirizi kya ssemateeka mu lufuutifuuti kyoyinza okuyita Constitutional Square oba City Square wetuli olunaku olwaleero ekifo kino omugatte olunaku kisobola okusaabaza abantu abasukka mu mutwalo okuva ku makya essaawa 12 okutuukira ddala olunaku lw'enkeera abantu obakunukkiriza n'okusobya omutwalo mulamba wabulanga embeera gy'oli mu kulaba olunaku olwaleero kwe kubeera nti ekifo kino kikalu nnyo nnyo nti ne mu byafaayo by'ekifo kino ne we lubeera olunaku lwa Sande tekisobola kubeera bwe kiti era nga kano kajjaamu kooli mu kulaba akatono kano kaleeteddwa ekkoona liri eriva ku Crane Chambers okwambuka ku Court wali oba okwambuka ku Sheraton wabulanga embeera ekulaga nti tewali jjaamu wonna okutwaliza wamu mu kibuga Kampala ekifo kino kibeerako baasi ezimanyiddwa nga Pioneer ezo baasi ezaleetebwa emyaka nga 5 emabega kibeerako taxi nga kwotadde ne special zibeera waggulu ku luuyi luli okuliraana High Court oba okuliraana CPS wabulanga essaawa eno emmotoka z'oli mu kulaba ezo ezabuyonjo ezoli mukulaba ezisimbira ini zonna motoka z'abantu sekinnoomu era nga waliwo abaana abagendawo ne babayitira abantu emmotoka eyo netwala abantu babiri because ekiragiro kya president kiri nti emmotoka za private oba buyonjo zitwala abantu abatasukka basatu abasatu abo kwe kuli dereva nga kwotadde n'abasaabaze babiri so kati buli mmotoka gy'olaba ku mabbali kuli eya buyonjo etwala abantu mu njogera y'ennaku zino nga bwe banagamba nti mu magezi oba mu mpolampola kibanyiza square kino era kyekimu still on the other hand kikalu kizibu tekuli mmotoka eziriko zolaba ezipaakinze emmotoka za buyonjo z'abantu sekinnoomu abazze okukola emirimu egy'enjawulo era nga nyongera okutegeeza nti business of course zisanyaladde olw'abantu ab'enjawulo abatasobodde kuva waka kujja kukola era nga business kati eriwo be bantu abalina emmotoka za buyonjo ezo z'olaba era nga emmotoka za buyonjo ezo si za app oba nti Uber oba Taxify oba Bolt ebigwa mu kkowe eryo wabula motoka z'abantu sekinnoomu abavuddeyo okujja era bw'apaakinga awo nga bw'oli mu kulaba emmotoka eyo abaana bagiyita ne bamugamba nti twala abantu nti wanti ruzira nti kitintale nti oba bugoloobi ne bakkaanya ku ssente era nga kati gy'oli mu kulaba eyo erimu omusaabaze sofa omwe yakayingiramu n'owokubiri ayingidde ne dereva kati bakubaganya birowoozo ku miwendo gya ssente okusobola okulaba nga basobola okusenvula then wali gy'olengera eri emmotoka ya kika kya motoka ya kika kya Land Cruiser era nga motoka eyo eri mu ya health bano abadonatinga omusaayi era nga yo eri awo babadde bazze kusetinga up kulaba nga of course bakola ogw'okujjako ku bantu omusaayi okudonatinga omusaayi which I don't think will be possible naye nga ndi mu kulaba nti bali mu kuwanulayo ebintu balabe nga bakwasaganya emirimu bakwasaganye business IBRAH Mukasage manya gange nkugamba nti wano we tuli ku kibangirizi kya City Square tekibangayo mu byafaayo by'ekibangirizi unless nga waliwo olutalo unless nga waliwo okwekalakasa naye mu normal days yembeera eriwo nti business nkalu nnyo wabaddewo ababoda abagezezaako okusomola abantu wano ne wali era nga boda ezisinga zikwatiddwa ate nga kati epiki z'oli mu kulaba essaawa eno ezisaabala zitwala bintu oba bantu so yeyembeera gy'oli mu kulaba kitegeeza nti piki ekkirizibwa okuyita mu kibuga eteeka kutwala bintu kago oba migugu teri piki ekkirizibwa kutwala muntu era ng'enaakwatibwako ng'etwala omuntu okola mulimu ki kuvuga kagaali kano semberako wano boda bakuyitaani nze Edirisa okola mulimu ki ntunda tairozi wano Nakasero naye embeera mukama wange ye abadde antumya akasente kyovula mpeese gundi kati ovaawa oddawa nzira mu kibuga kukima akasente ka mutabani wange n'abaana kuba ne mukama wange yantumye ku mulimu eno nina byenjagala so kyaki kuvugisiza kana kagaali kako ka mwana kagaali
nze nakagulira omutabani sikange kubeera naye ngezezzaako okuteesa naye nzijjeko bino buno busitaani buno obw'abaana akaabye n'agaana konze sijjamu kaluubiriza naye nkavugirawo era nva wala kyova olaba ntuyanye naye nsaasira baganda bange bendese nga bo bajja batambuza bigere ovaawa obeerawa mbeera eyo mu ggeto walako mwana kyova olaba entuyo nnyingi mu ggeto wa wonna walako wala kyolina omumanya labira ku ntu mayiro nga mmeka okuva wano okudda gy'ova mayiro ziringa mayiro 9 so ogenda Nakasero umale oddeyo ewaka male nzireyo osuubira otya okuyita mu mbeera eno because ennaku zigenda kubeera 14 emmotoka za lukale tezivuga bantu kati ennaku ezo kubeera batuganye okwejjako akasente tulina kati nja kukavuga paka akagaali nja oba bw'ogulayo esingaku eno omutabani n'omulekera kano anti mutabani talina gyalaga kuba kati nze alina omutetenkanyiza kyakola ki ate n'essente tetwagala zejjako. Thank you so much. Ye asazeewo omwami ono avuga akagaali k'omwana aka mutabani we era nga nsuubira omulaba avuga yeeyongereyo atandike obulamu avuza akagaali ako okuva gy'ava distance mpanvu atambuza obulamu yeeyongeddeyo. IBRAH Kasage manya gange nkugamba tuli ku City Square embeera ya Kinyikagobe weather nayo of course tessalawo nzikakamu nnyo ngenda kubanga nyongera okutambuzaamu ko tugende ku bitundu ebyenjawulo tujja kukako ko wino tujja kukako katale Nakasero jukira ku nsonga y'obutale jukira ensonga y'obutale yo president yalagidde nti obutale obunasigala nga bukola bwe butunda emmere bokka obutale obutunda ebikalu omuli tiles seminti ebya hardware omuli amabaati n'ebigwa mu kobero tebujja kubanga bukola okujjako butunda emmere kubanga people need to eat food naye buno obutale buntunda ngoye n'ebigwa mu kobero tebujja kubanga negatiddwako omwami wano seba amanya Bamta awali Mike yokola mulimu ki photographer naibira tukola ku Kingdom TV tubadde tutambula ne gayo wange kati tubadde tumanyi we tunatambula abiri okuba tukolera wamu tebagenda kukola ki kutukwata kitegedde kati tubadde tuli abantu babiri tuli ku piki yaffe ne tuyita ku kyawa ku kyekololo kitegedde ffe mbirire kati ne batukwata ne batutuuza ne basooka ne batutuuza eyo babadde bagenda tukuba ne tubalaga ki kaadi kati okubala kaadi ne bagamba mutuulaawo okola mulimu ki oli muna mawulire kyekimu naye nga sinabiyingira bulungi naye nga oliga yabadde tubadde tukola ki abinyingiza era kasa mbadde ntandise ogenda okola ki kola kitegedde baba wambyeko piki mbadde mutuddeko babiri ku piki yes nze n'oligayo wange tubadde tuddeko babiri kati omu ne bagamba piki mugireke mwe mukole ki mugende kati oli aŋŋambye gayo wange aŋŋambye kagende aleete ki aleete motoka tukole ki tugendeyo kati kyensimanyi ba embeera enateera ne bakola ki ne batuddiza piki yaffe kuba bamagye bagikutte obeerawa mbeera kireka so naddayo oti simanyi neondi wani simanyi agenze okuleeta emmotoka agenze jijjawa agenze jjeno ku Kisenyi Okay, so ye embeera nsubira olaba ono babadde ku piki ne babajjako ne babatwala piki bo mwe tebabakubye tebabakoze tebatukubye batulese batutuziza wansi bagambe mutule wansi mubeeraawo kati olumaliriza ne bagamba mugende kitegedde yes kale tweyanziza nnyo embeera eriwo ye embeera eri mu kibuga okutwaliza mu mbeera ya Kinyikagobe bintu tebitegeerekeka abantu ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era nga ekitongole kya poliisi ekimanyiddwa nga Field Force Police yeri mu kulawuna wonna okulaba nga buli kimu bakikwasaganya eyokubeera nti omukulembeze w'eggwanga mu kaweefube w'okutaakiriza bannansi yasazeewo n'agamba nti kambanyigirize ku lw'obulungi bw'obulamu n'obulungi bw'abantu era ng'embeera eriwo olunaku lwa tutunuulira ekibuga Kampala mu nnaku 14 ze baalangiridde nti entambula y'olukale omuli taxi omuli coast omuli bus ne bodaboda oba tukutuku zino ezitwala abantu abasatu zisinga twali ddala abantu abasomalia n'abeeritria n'abaethiopia zaawereddwa era nga tusinzidde wano Kampala tutunuulira ekibangirizi kino wano wabeera entambula ya taxi nga kwotadde ne wakula ennume ezo ezidda ku lw'eggayaza era nga wano abantu abasobera ddala mu mutwalo balinnyira wano emmotoka okuviira ddala ku makya okutuukira ddala obudde bwe bukeerera ne badda ku luguudo olw'eggayaza era nga stage eno eketalinga ku bantu abadda ewandegeya abagenda eggayaza abagenda ebwayise abagenda Kaleerwe abagenda ebbombo n'okuyitiramu ddala ku ludda luli abadda ku lweruweero n'abadda ku luuyi luli era nga nkugamba nti bw'ovaayo ku kyentambula wano waliwo emmotoka emu bbiri zokka ate nga wano mu byafaayo by'oluguudo luno tewabangawokko wakalu bwe wati kale
Okay, so abo be bamu ku bantu abali mu kibuga bali mu kutambuza bigere era nga wano wennyini we wali omwami ali mu bizinesi y'ebyentambula bakuyita ntaata Kasajja Samuel obulamu bugamba ki? Obulamu si bulungi kuba bammanja ate batuganya okukola kaboda kano babe mbale noteka ssente naye siina adi n'ekikumi ate batuganya okukola singa batuyimiriza ku malooni ago netumanya batuliddamu sasula tuzzeemu okukola naye tulina ssente ate byo banka etubanja singa basukane bayimiriza banka buli kimu kijatteya nange njateera ewaka amayindi safe naye kasaa kwebaka nga mmanyi banka emmanja sawa neeno na piki yange. Samuel, embeera eriwo omukulembeze w'eggwanga yayisizza ekiragiro n'agamba nti mmwe ababooda mukkirizibwa okuvuga naye nga muvuga migugu. Gwe ekyo ogenda kikola otya kubanga yabajja ku bantu n'abazza ku migugu? Anti kati ne wabeerayo ffe abatalina bakasitoma ba migugu wabaayo ffe abatabisobola kuvuga bifulu si buli omu avuga migugu. Ali mu Acadia n'avuga migugu gy'ataliimu. So ekyo yabadde akibalansinga n'agakaza tuvuga omu tukozesa eddagala era nga bolaawo endiina kama wange eddagala lino ndiina. So kana ako kaki? Kana eno batuge tuyiwa mu ngalo ne tugiramu nko ku ndwadde nkakuwe nkuvuga omwombo bwe tusobola okulwana naffe looni basi kyatuyimiriza looni za banka. So mucho mwe musaba president ayimirize looni zino paka nga muzzeemu okukola. Paka nga tuzzeemu okukola. Ogenda kuvuunuka otya embeera eno because gwe toyina ba client ba migugu gw'obadde ovuga basaabaze nganzi ogenda givuunuka otya ennaku 14? Anti ennaku 14 ekyo kyova abazinkosa kuba sirina kyenda kukola nina obeeramu nga mpatiya newe sirya naye nga sirina kulooni naye bajja kusika kapiki kange. Olwaleero owavuzeeyoko abasaabaze mu ngeri y'amankweto ey'okukukuta? Nakavugayo omu babiri abula mu mbeera ey'obunkenke ennyo nza n'okukutuka omutima n'ogwa mu mmotoka kuba tufunye asikala batugobera ku mapiki batugobera mu mmotoka obutonotono n'asikale babawadde kulya. Ovugira ku stage ki? Ndi wa ku Kafumbe mu Kasaawo wansi. Piki eno ogivuga looni myaka emeka? Omwaka nga gumu kati. Wakatambuzaako bbanga ki? Ebulayo miliyoni 2,703. Kale tukusabira birungi omukama akuteremu obwangu mu mbeera ey'okugezesebwa. Neyanziza naye bakama bange. Okay, IBRAH Mukasa gemanya gange nyongera okutegeeza nti mukulu bakuyita ani? Asmani ovuga bodo ogivugirawa? Ngivugira Kampala. Okay, embeera eno ogenda giyitamu otya? Embeera eno simanyi mukama wange. Embeera simanyi ngeri gyengenda ogiyitamu. President yayogedde ku mbeera y'okuba nti muve ku kuvuga abasaabaze because abasaabaze n'abasaabaze tutambuza obulwadde mudde mu kuvuga emigugu oba ebikutiya. Waafunyeyo omugugu wadde n'ogumu okuva ku makya? Tewali mukama wange. Oteeseteese otya okuyita mu mbeera eno ey'okugezesebwa ey'obwavu eya karantini? Simanyi engeri gyengenda ogiyitamu mukama wange naye embeera gyateeseeko ng'omunnyo. Piki eno gy'ovuga yo ya mukama wo avuga mutwalo olunaku oba ya looni? Nvuga ya looni mukama wange. Looni eno otambudde otya nayo? Ntambula bwenti bwe nsasula buli wiiki emitwalo 7 naye simanyi engeri gyengenda omalako n'embeera eno. Gavumenti ogikubira mulanga ki ku mbeera eno ey'okuba nti yabanyigiriza mmwe abalya mu mbeera y'okusaabaza abantu? Badde nsaba atuyambe tuvuge omuntu omwomu. Waliwo ebyogerwako ng'obunaabibwa mu ngalo okwambala giraavu n'okubikka ennyindo gw'oyinako ki? Nina akabikka ennyindo. Ate obunaabibwa mu ngalo? Naye bw'aba kyogedde tugende kwe amateeka tusaakikola tukikola kyonna. So bw'abakkiriza okuvuga omwomu ojja kugula akanaabwemwa mu ngalo? Buli kimu tujja kikola. Neeyanziza nnyo. Nyongera okutegeeza nti nga tuvudde ku sayidi y'abasaabaza abantu tuzze ku sayidi abakulu muli mutya? Tetuli bulungi wadde n'akamu naye ku ludda olumu ate tukisanyukidde kubanga kitaasa. Bakuyita ani? Bampita Mutegeki David. David, embeera eriwo abantu babadde babeesiimisa mmwe abavuga ez'ebitongole ng'era mmwe abadde basinga n'okusindika pulojekiti y'okuvuga omwomu naye n'omwomu aggiddwawo. Ki ekiddako? Ekiddako kyo kiri kyakugumiikiriza mbeera eno tulabe weenatutuusa kubanga tetusobola kwesula mu kati abagange eggwanga obulamu tubwagala twagala okuvuga abantu nga tulina obulamu. So bwe kiba nti kyakutaasa bulamu bwaffe tukkiriza abamu katukigumire kasa kyakaseera katono kijja kuggwawo tuddemu tukola. Neeyanza nnyo. Omwami Sebo bakuyita ntaata? Bampita Amosi. Semberawo koona mukulu Amosi. Amosi, ekiragiro kye baafulumiza ku ntambula ya booda kiri nti muyingire ekibuga naye nga muvuga ebikutiya oba ebigugu oba ebifuluusi gw'otuuseewa nakyo? Ekiragiro kya president tulina okukigondera olw'embeera eyagwa mu nsi si Uganda yokka nti kikinyiga ffeffekka.
naye omukulembeze wange kyatalowoozezzaako nti si buli muntu gw'olina okufugira ekifuluusi nti aba akwesiga nga naawe omwesiga togenda musanga katale nakasero omugweko bugwa kw'ekifuluusi kyo kitwale enansana enajjerewa olw'ensonga takola kitakumanya ate si bonna nti bamanyi kukozesa app ffe gye tukozesa nti buli gwonoosanga ajja kuyita ku app akuyite ekyokubiri directives z'omukulembeze tulina ozigoberera naye weyabadde aba directives yeerabidde betuvuga abanywa amadagala nga balwadde bakawuka kati mvuze omukazi muvugidde mu bugubi okumujja enansana anywera ku teenage center y'ebuguloobi wali ogimanyi opposite ne Shero ampadde emitwalo 2 naye emitwalo 2 ngifuniddeko emiggo 8 kuba weda wowona ow'omuggo ofuna wa mugere naye nga ate alina okunywa eddagala era nze muvuga olwaba agenda okunywaki kati abo tebaba batunuddemu abanywa eddagala ate anywa eddagala tagenda kukukwatira mpapula zazikuwe ogende mu ddwaliro mukimira eddagala asanga oluusi balina akayiso ke bamukuba akalala kati ekyo omukulembeze teyakikoze eki teyakitunuulidde ekyokusatu yandigambye abavubuka be nti webawo state of emergency omuntu agenda mu ddwaliro ali bubi oyo bamukoleki bamutwale. Thank you. Lastly nga tuwunzika waliwo ko eyakuweereza message oba okusaba nga ayita ku app omuleetera omugugu gwe mwaba app ya mbafunye bali babiri nga baagala mbavugire ki emigugu gyabwe omu mututte najjeera bulabira apartment omulala ne mujje ntinda ne mutwala side z'ekisaasi omugugu gyoyogerako njogera ku migugu si bantu neera si bonna kubanga amafuta nkozeseza mangi. Thank you. Sebo nkuwulidde weemulugunya ku ssimu ng'okubira ba mu kyalo nti piki bagiwambye obadde okubira mukamaawo obadde okubira ba mu kyalo sembera kuko wano mbadde nkubirako mikwano gyange ngisindikireko kasi piki yo bagikwatiddewo bagikwatiddewo kengifaadi lwaki bagikutte nze bansanze nga nevugako bwebuzi ne bantayiza ng'oliko bwomu ngandiko bwomu ne bankuba emiggo piki ne bagitwala yaani piki ya mugaga omugaga omukubidde omugaga sinamukubira olinda ki naye ndinda kukubira mikwano gyange gisindikire ka sente ngene ku CBS mbaweyo ka sente bampe piki yange baagala meka ekinanyo baagala emitwalo nga 10 gye baagala. Okay, yeye embeera eri e Kampala abakulu bano b'ennyamivu bw'otunula ku kizimbe kino kye bayita Mabirizi complex kya myaliiro 1 2 3 4 5 6 7 around there naye bw'oba okitunuulidde nti kino ekizimbe kibeeramu abantu abakunukkiriza 5,000 nga batransactinga business ez'enjawulo mulimu restaurants mulimu mobile money mulimu accessories mulimu forex bureau mulimu gym mulimu ne businesses endala mpitirivu nnyo abatunda engoye n'abatunda ki naye bw'otunuulira nti ekizimbe kyonna baguddewo emiryango 2 gyokka ate era nga bw'otunuulidde embeera y'ekizimbe temuli business egenda mu maaso zezino ezimu ku business president zeyayogeddeko n'agamba nti abatunda ebintu ebikalu omuli engoye omuli kompyuta omuli amasimu mwe muggaleewo mudde ewaka teri kukola wabula n'aganya abatunda emmere be babasigala nga bakola kubanga ekibuuzo kiri nti gwatunda olugoye anaalwambala afudde gwatunda essimu anaagikwata afudde oba anaagikwata obulwadde bumukutte so bano ne baadijaninga okusinziira ku directive z'omukulembeze w'eggwanga Uganda ne baggalawo business era nga ekizimbe kiwotookerevu nga bw'oli mu kukiraba then crossing over to the other side eno gye bayise Pioneer Mall ezimu ku mall ezisinga obukadde mu ggwanga Uganda era the first mall mu ggwanga Uganda era nga nayo business mulimu nnyo engoye mulimu nnyo amasimu n'ebigwa mu koweryo era nga nayo bw'oba ogitunuulidde teri business eri mu kugenda mu maaso okuggyako abayitamu obuyisi ne beeyongerayo okugenda ku another destination oba ebitundu ebirala obula nga mulimu restaurant emanyiddwa nga Antonio's era nga nayo okukola kwayo kwa muswaba nnyo nti omuntu bw'aba taasobole kulya mmere mu owino owa Antonio tojja kumulaba that means nti embeera ya kinnyika ggobe babe okwerinda bayitamu ekyo kyekitongole kya poliisi kimanyiddwa nga Field Force Police bali mu kuyitamu okulaba nga balawuna okukuuma emirembe n'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe mu mbeera bweti bakyala kimpadde bannakigwanyizi bagikozesa nga advantage okunyaga abantu ebintu byabwe so yensonga lwaki poliisi ogiraba eri mu kuyitaayitamu wano ne wali kankuwummuzeemuko kati tweyongereyo awaddako nyongere okuba nga nkuwa updates IBRAH Mukasa ge mannya gange tovaawo.
Ekyandika kiri mu Zabbuli 81 olunyiriri 13 nga Bayibuli etugamba singa abantu bange bakkiriza okumpulira singa Isirayiri ekkiriza okutambulira mu makubo gange nandiwangudde mangu abalabe baabwe ndandinsiza omukono gwange kwabo abalwana nabo naninkyaye n'abankyawo abakyawa Mukama bandinjemulukidde naye ekiseera kyabwe kyandibadde kya mirembe gyonna. Tweyanziza nnyo ssebo. Amannya bakuyita? Amanya Tusiime Godwin omuluzi w'enjiri mu makubo. Godwin, omulimu guno ogukoledde ebbanga ki? Mulimu guno guli myaka nga 8. Myaka nga 8. Gwe ogugwo gwakubuulira njiri oba wateekwa okubeerawo abantu oba ne waba tabeerawo gwe obuulira bubuulizi? Omulimu gwange gwakubuulira enjiri ng'abantu bayitawo. Omulimu gwakubuulira enjiri mu mahanga gonna buli wamu wonna Mukama wasinzira gyangamba kugenda kubuulira buli wamu. Obuulirirawo enjiri eno ku nguudo ki? Nguudo zonna za Kampala zonna ekibuga kyonna ensi ya Mukama nga bweri yonna. Tutunulira street kwoli olunaku olwaleero gye bayita Johnson Street. Tekuli muntu wadde oliko buwomu. Enjiri egenda wa? Abantu tebasobola kubula mu kibuga kubanga abantu bangi abayitamu mu kibuga babeera 2 3 basobola kubulira ekigambo kya Katonda kibagasa kibakumyawo eri maaso ga Katonda. Owulira otya kubanga abantu bamuswaba mu ddakiika 2 wayitawo omuntu omu mu ddakiika emu woba obuuliridde ekigambo ekyo kigenda wa? Kati ekigambo ekyo omuntu omu ayitawo eddakiika emu ye meseji ye Katonda ayinza kubanga ayagala oyo wayetaaga. Olina wotuuka n'opozingamu singa ng'olaba wali tewali ayitawo n'opozingamu n'obalinda bajja olyoka obuulire? Nze sigala nga mbulira enjiri oli gye mutumirira Mukama aba amaze kuteekateeka era olunaku lwagenda kuyita akaseera enjiri ebeera nga yiye. Bw'obuulira nga tewali aliwo nga tewali ayitawo ekyo si kye bayita okusiga ensigo n'egwa ku jjinja? Bwe mbulira nga twanayitawo era ne Katonda tasobola kuteekawo nti watali abantu era futeekawo abantu egibayita. Osanga buzibu ki mu kubuulira enjiri ku makubo kuno? Okubuulira enjiri muno tumuli buzibu mulimu wabula abantu kizibu nnyo okujja kwirenya kulokoka batya abamu balina ensonyi beetya naye bawulira batuga ebiseera ne beenenyeza eyo oluusi ne bakyuka ne bagendayo masikyaki ne balokoka. Kigambo ki kye baboogerako mmwe ababuulira enjiri ku street ekyobulimba ekitali kituufu kye babawaayiriza? Ekyobulimba kiri ku street bagamba wali abantu ababeeramu oluusi nga beetabamu mu kubuulira enjiri oluusi balina ebyabwe bye banoonya naye ndowooza abo baba tebayitibwa naye ng'omuntu eyayitibwa kuva eri Katonda nga ababuulira enjiri abuulira enjiri ey'amazima ateri ku mulamwa. Waliwo ekyogerwako nti musasulwa omutwalo buli lunaku. Ani agubawo omutwalo guno era muzifuna ddi? Abo balimba. Wali okiwuliddeko? Mpulira babyogera naye balimba kubanga nze kusinziira ku nayitibwa kubuulira enjiri sayitibwa kusaba sayijja kusasulwa ssente mu baana b'abantu naye Katonda gumpereza yatusasula empeera yaffe eva eri Katonda waffe. Oli under which church? Bagiyita Back to Porters eri Mutungo. Lwaki abantu balowooza muli bambega nti muli mu njiri muli mu mbega? Abantu balina okwogera naye ate na Yesu bwe yabulira enjiri abantu bayogera bwe batyo nga bagamba Yesu era sitaani aweereza emizimu era mbega ng'ebyo nga bayogera naye bagenda kizuula nga Yesu ali mwana wa Katonda alina okubulira enjiri abantu bakyusibwe balokoke. Thank you so much. Musumba tukutadde. Oli musumba oba oli mugoberezi? Ndi mugoberezi mubulizi w'enjiri. Tonafuuka musumba? Thank you so much. Ye embeera eri Kampala era nga tumusanze wano ku Pioneer Mall abuulira njiri. Katutulemu katini nnyo twongere. Waliwo maama wano gwe njagala okubuuzaako eddakiika nga ziizo. Nkulamusiza maama. Kaliseo. Bakuyita ani mukwano? Avako Jessica. Jessica, how are you? I'm fine, how are you? How long have you been doing this business? 5 years. Yeah? Miaka 5. 5 years, miaka 5. So, how is the business today that people haven't come to town? How do you find the business today? Kati bade sirine byakulya munumba na era njogamba Katonda yekaza kukuma mulamu gwange era njoze kukola ki sende ya kugula emmere. Otuuse otya wano? Era njo tusende vaika mutsa bade nje tambula wano mu bigere nsili na boda sili na taxi bade nje ntambulako. Kati embeera eno ogenda kugivuunuka otya? Nange simani. Bizinesi eno bameka abakulirako bameka boyimirizzaawo mu bizinesi eno? Era bana balaba buza bagula era balaba yimira babuza beyi era bagenda. Nenga abantu bali mu kugula? Era bagula mpola mpola botyo. Oyina abaana? Era nje na abaana 6. Oyina abaana 6? Abaana babeerawo banaabeerawo batya mwene embeera y'okubeera nti ekibuga abantu bakidduka? Era abaana era tujja kubonabona nabo abalala bali mu kyalo era nje sigala wano kunoonya ki school fees y'abaana nange nje sigala wano yeka. Kale bambi tukwagaliza birungi. Kale sebo.
Omukyala atunda niimu n'atunda kiri kye bayita batya kiri n'atunda n'enkooge era nga bizinesi yakinyika ggobe embeera si nnungi abaguzi tabalaba ate abaali badde babigula be bagambye nti owaaye temulinnya takisi temuyingira ekibuga so be baali badde babigula ava Kamoocha atambuzaawo bigere okutuuka wano era ajja kutambula bigere addeyo kubanga talina mmotoka ye ate tajja kulinnya booda so ye embeera eri mu ggwanga Uganda. Abantu bano abasookerwako bano be bamu ku bayimirizaawo ikonomi y'ensi eno ate nga akunnyonnyodde nti alina abaana 6 ab'okulabirira okusomesa kwotadde n'embeera ey'ebigwa tebiraze ng'omuli okulwala so embeera e Kampala si nnyangu yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Johnson Street nkalu nzibu nti n'olwa Sunday tesobola kubeera bweti era nga kino ekyagudde mu ggwanga temuyingira temujja n'ebigwa mu kkowe eryo y'embeera eriwo. Nkugamba nti yonna gy'osinzira okubanga otulaba weebale nnyo tutunuulira ekibuga n'embeera eri mu kibuga olunaku olwaleero. Pulezidenti yabaze ennaku 14 nga temuli takisi temuli basi temuli costa wabula nga twakatambuzaako just essaawa ntono nnyo n'olunaku olulamba terunnawera. Yawo mulungi atulaba IBRAH Mukasa ge manya gange era nga wano we tuli tuli ku Button Street era nga Button wano the other is Wilson eno William era nga ebizimbe bino byolaba bibiri Mutaasa Kafeero ne Zainabu bizimbe ne Galilaya eri nga kwotadde ne kino Gadith House bizimbe ebibeera mu businesses ez'enjawulo wabula nga bye bizimbe ebiri mu business president zeyayogeddeko abatunda ebikalu abatatunda mmere era nga bigaddewo byonna badiringa nnyo mu masimu n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Wano waliwo omukyala akolera eno downtown bwe kiri bakulubitaani nnyabo Babirye Jamira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Siri bulungi. Buzibu ki? Bankubye. Bankubye nembuze ensonga kati batukubira ky'abantu basanze nga tuyimiridde tulinde bagulo tujjembye tujjamu ne batukuba emiggo. Otunda ki? Tunda masimu na accessories. So okwogera kwa president wakuwulidde ekiro? Nakuwulidde. So gwe omu ku batunda ebikalu ebitaliibwa z'essimu sizoni eno obadde osuubira abantu okugula amasimu mu mbeera eno? Twali tusuubira bangi naye obutonotono bw'oyinza okulyako just. So ki ekibadde kikkezezza mu kibuga? Badde nze kujja ebyenjijjayo kubanga engeri gye batusuddeko obusuuzi nga timanyi tibagenda kuggalawo kati badde nze okujja ebyenjijjayo batukubidde emiggo. So otuuse otya mu kibuga era ogenda kivaamu otya? Ntambudde butambuzi era ngenda kutambula nga nzirayo. Ovaawa? Makindye. So era ogenda kutambula oddeyo? Embeera eno teekateeka giyitamu otya nnaku 14 nga motoka ez'olukale teziyingira kibuga n'amaduuka nga tegaggulwa? Nga ndi waka ate naakola ki? Akwakale nakisanyukidde zo kyatunyizeemu naye Mungu ate we yageze naye tujja ki ekikusanyusa mu mbeera eno? Kuwona bulwadde tusigaleko ewaka. Okay, atulaba wansi wali police ekutte abavubuka be tutamanyi oba bakoze eki oba ki babadde bakola ki? Batunda wali obuntu ebikalu. Babadde batunda bintu. So yeyo embeera eri mu kibuga nti police ekwata abantu singa nga oba osangiddwa nga otunda ebintu ebitali mmere baba emmere mubalabyekeyo nga tebabakuba? Baba kubye no bakuba abatunde nga mbisi oba nfumbe? Mbisi bino abatunde ennyanya biki ebyo eby'emmere nga babakubiramu. Okay, so ye embeera eriwo aba LDU Central Police nga kwotadde ne Field Force Police mwebali okulaba nga waliwo n'omuntu akutte omuggo gwe tutamanyi nti oba akolangani mu poliisi omwami oyo mu jaketi ne saati akolangani tetumanyi naye nga akutte omuggo. Bano be bamu kubasinga okubuzaabuza embeera ne bannansi nti si musirikale naye ate abaera akutte omuggo n'aleeta embeera. Yo police security yeri tight. Jamira, tukwagaliza birungi byereere. Nange bwentyo. Mubeere bulungi. Namdira assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam. Bakuyitani taata? Bampita Lubwama Shafi. Okola ki? Nze nvuga taxi. Dawa no boti Lubwama. Nvuga taxi. Okay. Ezivaawo eziddawa. Dawali tofaayo kamera dawali. Bukoto stage. Niyo obuzibu kati bwendaba obuliwo. Abasajja aba police bakwata abantu
oba kale babasanze ku boda babiri ne babakwata bombi ne baba poliisi munda gye babatwala bamanyi obulwadde bamanyi obulamu bw'omuntu ogwo batutta afaanana atya kuba bakuŋŋaanya abantu bangi bamala obakwata ne babakuŋŋaanya ne babatwala mu poliisi ne bakuŋŋaanyiza babatwala babakebedde nti balamu mbadde nsuubira nti muzeeyi nga yatoye oda nti abantu batamba babiri poliisi ebeere feya abantu abo bagogole bugogoze ogambye ovuga taxi stage yawanga ziva wanga zidda bukoto bayisize ekiragiro nti aba taxi temuyiddamu kukola ki ekikulese mu kibuga ekindeese mu kibuga nze mbadde ndina bizinesi ezange endala zenkola mu kibuga naye era sizikoze lwero bizinesi ki eki ntunda obugoye bwange naye obugoye bunemeseddwa so bw'otabeera mu taxi otunda engoye ntunda bugoye kati ebyokulya leero byo simanyi ebyo tubivuddeko naye embeera ate esinza okunyigiriza kulaba nga abantu babakwata ate babatwala wa kuba gye babatwala mu kkuŋŋaanyizo lyabo tweyanziza nnyo Okay, yeyo embeera eriwo era nga oyo omwami okwemulugunya kweko waliwo omwami wano gwe tugenda okubanga naye tuwayamukko eddakiika 2. My name I'm Chiza Salim. I'm a student at Cavendish University, Uganda. I'm doing BBA procurement and logistics. We are here in the city. We are very confused. Don't know what is going to happen. Have nothing to do. Just come here to get some money from my brother, but in vain. Haven't got anything. When I reached his shop, the shop is closed. I don't know where he is. I looked for airtime, but in vain. I don't know where I can get airtime to load. You're getting me? I've been doing some simple work in the town to survive because they closed the school. My parents are fine in Kigali. I can't go to Kigali. I have no way I can get money here. Now I don't know what is going to happen to my life. Even landlord is demanding me some money. So how are you going to survive in this situation? I'm so confused like a castrated bull. I don't know what's going to happen to my life. I don't know what to do. I'm just loitering around the city. Thank you so much. Thank you. Welcome. Okay, IBRAH Mukasa gemanya gango mulungi atulaba tusinzidde mu paaka enkadde kati wano wotulabira era nga eyali ayiseeko mu paaka eno ng'olina gy'osaabalira okudda eno embeera tewagirabako era teri yali asuubira na kugiraba nti newe bwakeera ku makya mu biseera bya mmeeya omugenzi Sebaana Kizito waliwo enteekateeka y'okulaakulanya paaka eno bagikole nga bw'olaba paaka empya naye kyalema olw'ensonga nti waliwo okuzika omuguwa nti emmotoka zinaagenda wa n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo naye nga olunaku olwaleero gwe ali mu kutulaba nti for the first time mu byafaayo ya paaka enkadde lwesoose okubeera enkalu nga temuli wadde emmotoka yonna n'abantu booli mu kulaba olwaleero luno poliisi era egobagana nabayo n'abamajje nga kwota ne LDU bwe bagamba mugende n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo era nga nkugamba nti wano waliwo bizinesi ezisoba ezikunukkiriza mu 10 n'omusobyo. In fact mulimu ab'emmotoka, mulimu abadde batunda ebintu, abatunda ebyokulya, abatunda ebyokunywa, abeetikka emigugu n'abantu abagwa mu kkowa eryo era nga olwaleero bizinesi zonna zifudde zisanyaladde olw'ekimbe olw'ekirwadde ekyagudde mu nsi yonna ekimanyiddwa nga COVID-19 era nga omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwe yasinzidde n'alangirira nti entambula y'olukale oba public transport omuli taxi, bus ne coaster ne bodaboda ziwereddwa okumala ennaku 14 era nga impact yaakyo oba alizaati ezavudde mu kuwera entambula yeeno gy'oli mu kulaba olwaleero nti bizinesi zonna eziri mu paaka oba eziba zikolebwa mu paaka zisanyaladde ziyimiridde olw'embeera eriwo era nga nkugamba nti paaka empya bwe kiri, paaka enkadde bwe kiri, baasi za paaka zonna mu Kampala n'emiriraano y'embeera bweti. Amaduuka gonna ebizimbe by'oli mu kulaba ebyo Hanifa Towers, Yamaha, paaka enkadde Mall, Park View ne Grand Corner House ne Majestic zonna era embeera yemu bweti bweri. So nkugamba nakyo sinzira okubanga otulaba nti embeera eno enyize buli muntu mu kiti kye, enyize buli muntu alina kyakola anyigirizibwa ng'era nkugamba nti olwaleero luno ennaku 14 abantu ze baabawadde simanyi oba zinaggwako nga bali mu mbeera ki banaazituusa so embeera siseka nti nsekerera mbeera naye waliwo omutampiseeko wano ebigambo ebimuvuddemu nga si ba myaka gye neŋŋamba nti ya Allah taasa ensi yo security eri tight
eyo emmotoka esookedde ddala mu paaka muno era nga mu normal days eyo emmotoka tesobola kuyingira mu paaka eno neeri tezisobola kubeeramu wabula eyinza okuba mmotoka ya mugagga nnyini kizimbe oba nnyini dduuka nga azze kuyitaayitamu. So nkugamba no gyosinzira okubanga otulaba nti embeera bweti bweri mu ggwanga Uganda n'ebitundu ebirala byonna. IBRAH Mukasage manya gange kankuumuzeemu twambukeko katale wali Nakasero omu ku butale bwe bakkiriza okubanga buoperatinga kubanga katunda mmere. Obutale obutunda ebikalu bonna bwaggaddwawo. Katotolemu kati nnyo tukomewo tovaawo. Okay, yes, omulungi atulaba nyongera okwongera okwanirizaako eyakategatako essaawa eno naye nga twatambulidde ddala olugendo luwanvu nnyo tutunuulira ekibuga Kampala, the epitome of business, the center of business mu ggwanga Uganda era nga wano wendi essaawa eno ndi mu katale e Nakasero, akatale akavunaanyizibwa ku bibala emmere n'ebigwa mu kkowe eryo mu ggwanga Uganda. Embeera esookera ddala kwe kubeera nti pikipiki zonna eziri around here abasajja bali mu kuzikwata bazikwata ne bazitika ku breakdown ne bazitwala. Badde mpa ya mukono wa board omwe aganya okutula mu kamera n'angamba nti yabadde azeggula bintu tabadde na musaabaze ne bakwata piki ye n'embeera egwa mu kowere era nga still waliwo aba KCCA aba enforcement nga kwotadde ne field force police okulaba nga buli kimu kitambula bulungi era nga kaweefube w'okuuma abantu nga bayonjo akatale kano ak'e Nakasero bataddewo kaani era nga buli ayingira ateekwa okunaaba mu ngalo kyatteeka toyingira nga tonaabye mu ngalo buli ayingira waliwo omwami akugamba nti naaba mu ngalo lyokka oyingire. Bataddeko red tape esalawo abantu obutasalinkiriza era nga entrance to the market eriemu wano or the other point teri walala oyinza kubanga oyingirira mukavuba okuuma ebyobuyonjo oba okuuma abantu nga bayonjo n'ebigwa mu kkoberero bataddewo abantu bwe banaabira engalo mukavuba w'okutambuza emigugu yo wa boda wuuna asazeewo avuga omugugu teri kuvuga basaabaze because baaganye okuvuga abasaabaze. So yembeera eriwo era nga mu speech ya president yalagidde n'agamba nti abantu obutale obutunda emmere bwe bunaasigala nga bukola era nga ekyokulabirako ke katale ke Nakasero kano akayina wingi eziringa 2-3 kayina wingi etunda ebyamazzi n'ebyamasannyalaze ye side eri kayina wingi etunda tiles n'ebikalu ng'ebyamazzi n'ebigwa mu kkoberero n'ebyamasannyalaze era wingi eri wansi eri yo nzigale wingi gyenjogerako yeri wansi enzigale etali kinakikolerwayo then wingi y'akatale etunda emmere ne fruits n'ebigwa mu kkowerero president bye yayogeddeko yeno wingi enzigule era yeri mu cooperatinga era nga business eri mu kutambula mpola mpola abantu bayingira ne bagula ebintu ne bagula emmere n'ebigwa mu kkowerero kubira abantu omulanga batulaba nti it is high time stocking emmere because enembeera teerabikanga yakugenda lwaleero eyinza okulwawokko naye nga bo abasuubuzi b'emmere mu katale bo we bali okulaba nga batuusa ku bantu ekigenda maaso. Bakuyitaani bampita Lubowa Eliasa naye embeera okola ki ntunda miyembe President Museveni yatugaye tutunde ebibala naye embeera ate kati site council gye tutaddeko tugobaganya nga ate yagambye tina akatale tusigale nga tukola nagaana taxi ekyokugaana taxi President Museveni naye namuwagidde naye ekintu ekiriwo ekikala abantu bajje nga batambuza ebigere nefe obutale yatulese n'agamba tino tukole naye tunuulira KCCA ejja ekwata ebintu by'abantu ng'eyegasse ne poliisi bwe bitikka kati awo tukole ki ekidomola kikiri wali tunaaba engalo kuba kyekintu kyeyasinza otuteekako essira katugende wa oba n'akatale akaggadde nakyajuveeyo akyogere ekyo kitegeere. Bakuyitaani amanya gange bampitawo Kirefu Kapoyera mbeera wano Nakasero nsuubula butunda naye obuzibu bwe tufunye batugambye tukole naye ekizibu kye tufunye tuli mu katale abantu bakuŋŋaana bangi kati obeera tetusobola kuweewa kabanga kubanga tuli bangi obuzibu bwe tufunye naye nga tubadde tukola wadde tewali obuzibu bwonna. Ogamba abantu bangi nnyo mu katale? Abantu bangi mu katale kubanga tebasobola kwewa kabanga abantu bangi babeera beegasse babeera wamwe bwe buzibu bwe tufunye naye nga tukola abantu bagula ebintu mpola. Otunda ki? Ntunda butunda na miyembe. Butambudde butya? Tebutambudde bubi naye nga abantu batono abagula naye nga ebintu ebiri mu katale.
tweyanziza nnyo oyo y'omu ku basuubuzi abatunda obutunda agamba nti bitambula mpola mpola akageri nti abantu tebasobodde kujja mu kibuga kati ate era n'abakatale abatunda emmere bafunyeewo obuzibu n'okunyigirizibwa mu mbeera y'okubeera nti abaaliguze ebibala abaaliguze emmere be bantu abalinnya takisi abalinnya bodaboda ne bayingira ekibuga tebasobodde kubanga bajja sigenda kubanga nsukkawo wano njagala kubanga nkusiibula naye nga sina kusiibula njagala kwebaza ttiimu gye nkoze nayo yonna njagala kwebaza Daniel Mugwe njagala kwebaza Kiza Clement nebaze Tone Sanabule nebaze n'omukulu amanyiddwa nga Idris Lukwago waliwo ne muganda wange aweereza ku mukutu gwa UBC amanyiddwa nga Ngabo Amon naye lajja upon yourself munnabyamizannyo ate nga munnamawulire angaidinzeko newali okulaba nga tukwasaganya project eno naye nga nkugamba nti abantu bamulugunya nnyo ku kitongole kya KCCA ekya enforcement bagamba nti babalemesezza embeera bawamba ebintu bwabwe n'ebintu bigwa mu kkowe eryo ate nga babadde baweereddwa olukusa olutunda emmere kubanga abantu balina okulya emmere at the end of the day tujja kwongera okutuusaako businesses ez'enjawulo mu kibuga Kampala mu kaweefube waffe ow'okukipinga ng'oli posted wabula nga nkubira abantu omulanga nti guli gumu twekuume ate nga ayina obukosefu bwonna oba ku mbeera y'okunyigirizibwa oba kololo oba ki gireporting oba weekubirire enduulu mu ddwaliro ekuliraanye osobole okubanga otaasibwa nkubira abantu omulanga ogw'okukuuma obuyonjo ebitundu byaffe n'ebifo byaffe ate era n'ensaba abantu okubeera mu mbeera y'okubeera nga tuli bakkakkamu nebaza abasubscribinga naffe ku mukutu gwaffe guno mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kya ttendo tujja kubanga tuba updatinga ku mbeera eriwo on the side of business tusazewo tutakolinge effect y'obulwadde buno on the side of business era nga nkuyisiza ku streets ez'enjawulo n'enkulaga obulwadde buno tebukomye kukosa bannayuganda mu mubiri abo ababufunye wabula bukosezza n'ebyenfuna nti bisanyaladde ebyentambula bisanyaladde ebyenjigiriza bisanyaladde buli kintu kisanyaladde wansi wano wansi w'enjuba mu nsi yonna naye nga ffe nga Uganda tukoseddwa nnyo IBRAH Kasage manya gange nkwebaza atugoberera era nga nkugamba nti atanaba kusubscribe nga kindly subscribe tubeere nga wegatta ku mugendo guno ogwa project eno gye tuvuga beera bulungi omukama akwomukisa abasiraamu assalamu alaikum see you mbagala nnyo mwenna thank you so much tukwatagana omulundi oguddako